tugenda kubatta kubanga nzize by'okuwandiika statement ebyo byatanuuye ebyo sibimanyi bulungi sibitegeera. The message is ate kale maze nkugambye mulina okutta ababbi. Oba tukusanze n'emundu taleka kusaba ogende bulungi. Yes, tetukakusanya wano ow'emundu terina budde, ffe tetulina budde ow'emundu. We are not going to sympathize with them anymore. Enough must be enough. Okwo kwe kwabadde okulabula kw'abebyokwerinda amagye ne poliisi kwe bakoze emukono ne balabula bannayuganda abeefudde mukoko okukalakala n'emmundu nga batugomya abatuuze. Kyokka wabadde wakayita mbale Herbert Myalo omutuuze we Wantoni emukono n'akubwa essasi abapoliisi abamuteeberezza okutambulira mu mmotoka ey'abamenyi b'amateeka. Kyokka newankubadde waliwo bannayuganda bagamba nti kituufu bakube ku nnyama, Banamateeka era abalwanirizi b'eddembe bagamba nti okukuba ku nnyama kimenya mateeka. And the right to life can only be derogated upon execution of a lawful court order. What that means is that you cannot have extrajudicial killings. If you shoot a person because you suspect he's committing a crime, you are indulging in extrajudicial killing and you would be breaking the law. Kiri mu kawaayiro aka 28 aka ssemateeka afuga kuno nti oyo ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango ateekwa okuweebwa omukisa okuwulirwa. Bano bagamba nti ebigambo by'abakulu ba poliisi n'amagye byandiviirako basaalumanya bangi okufiira mu kavuyo. Tetukkiriziganya na kiragiro ky'okukuba muntu ku nnyama kubanga ekyo kiba kituzaayo emabega gye twava. Buli muntu yenna aba ateeberezebwa buteeberezebwa, poliisi oba abakumaddembe baweebwa obuyinza okukwata omuntu yenna ne bamutwala mu mbuga z'amateeka. Naye bw'abanga mu ngeri y'okumukwata alina obulabe bw'ayinza obatuusaako oba alina emmundu, amateeka galagira bulungi nti basobola okulaba nti bamuziyiza, naye nga tebakuba ku nnyama nti naye nga balina engeri gye bamuziyiza oba oluusi okuba amagulu, kubanga okuba ku nnyama kitegeeza nti basaalumanya ne naalumanya bajja kufiiramu. Abantu bangi balina empalana zaabwe, oluusi za byabufuzi, oluusi za bya mu bizinesi. Basaba abebyokwerinda sekinnoomu okusooka okulowooza ennyo nga tebannagendera ku byayogedde babatwala ku by'okukuba ku nnyama. Komanda aw'ebiragiro ebifaanana bwe bityo abeera yeeyerulira ekkubo erimu n'amutuusa mu mbuga gamba nga mu kkooti eya ICC evunaana abo abamenyi b'amateeka abalinnyirira eddembe ly'obuntu ne kkooti eza kuno. Kuba muntu okukulagira abalala bakube batte oba okumya omuliro si mu bakwata mundu bokka. Wabula avunaanyizibwa ku bikwekweto mu poliisi Edward Ochom bwe yali ayogerako emukono yategeeza ng'eddembe ly'obuntu bwe liriko ekkomo. Those human rights there, they have their own limits. Wali ofisa yenna ali waggulu w'amateeka, buli muntu yenna alina okugoberera amateeka, era ne ofisa ne bwabeera ku ddaala kye abeerako mukama we. N'olwekyo tuba tusuubira nti ofisa oyo okusookera ddala aba alina okwekuba mu mutima n'alaba oba ddala ekiragiro ekyo kyetaaga okuggyawo. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.